akagamba ako mu bintu ebiwobe munsi y'omukwano bannange n'obutagambako munno thank you. Olabye olina mwebaza ku lunaku lwennyini. Ye yabadde ali ne lwagireese yambuza baaba ekanzu wagirisiivinze awangalira bweru binakuweereza wabirabe n'akagambo weebale ne kakola ki ebyo nabe munsi y'omukwano nsuubira tuyinza okugatta obwongo nakyo kyandibaayo omukazi n'omuleetera ebintu n'oteekaawo olaba n'obutantikkula okuleka nze nate mwana wattu saagala kuntikkula kubanga nze omanyi nikinemu yange bampita nnyama ya nvunyu. Nyama ya nvunyu yiyo yaki guno omubiri ogutoyagaza gwabiwuka oba obadde tokimanyi naye gwe bwolabanga ebintu ebitono ebiwobe mu nsi y'omukwano gyolabanga ebitono ebiri mu mukwano byonna byakyana kito oli muwa kapeeke wa naye mu butuufu waki ebintu nga bwe byalitambudde omukyala alina okukwaniriza omwami ng'akomye ewaka wakuba nti ensi yakyuka nti n'abakyala bakola ye naye era mu buwangwa kyandibadde nti omukyala yasooka awaka wadde akola weebale nnyo weebalire ddala mami walina bannyoko nga basajja nga nze wendi omuki omusajja walina baki bannyoko nga basajja nga nze wendi omuki naye balina ensonga gye bali tebasobola kukola ki kukolera nojja nze njikole ki wadde onsinga ssente naye nina ensonga gye nkukolera gwe gyotaso bannyoko oba kojjawo gyatasobola kukola ki ensonga eyo mpa ekitiibwa kubanga mbeera neyo neneeraliikirira ng'ate no munnange mpulira abo bennyini omuwa kojjawo oba mwannyina nomugamba nti munnayi malako naye omwezi gumu nga tasobola ku mukutu kwe tuli tweyanzizza mwenna abasubscribinga ate ne mwongera kubanga musharinga comments mwebale nnyo mwebale ddala comments zo kyekyo amanya nga bulijjo Troners mbeebaliza ddala obutakoowa nambeera nti temuva ku mukutu guno olwaleero tuzze ne programu yaffe ennungi gye mumanyi obulungi ebiwoobe mu nsi y'omukwano nga tulina omugenyi waffe olwaleero tulabe nate ye agamba ati tusanyusa okukulaba ssebo nange obbasanga ssebo nja kusaba obuzeeko omulabi wa Troners Media ssebo awo nno tugende mu maaso mbeebaza abalabi ba Troners Media okubeera nga mwekutu mingi ku social media okubeera nga mwe mwalonda okubeera nga ogwo omukutu gwe mwekuumirako ekyo kya bbeeyi okubeera nga mwagulonda sijja kgenda mu maaso okujjako ng'amanya maze okugabategeeza nze Yusufu Muhammadi Nakibinge nyama ya nvunyu ndi mulangira nva mu Ssekabaka Kateregga e Buteregga ow'e14 ndi musajja muganda atayongerwako nakabala wadde kaswa wadde wawu wadde ggere ndi musajja muganda maama wange mukyala yeddirambwa mukatuli kyasibuka mu kyaki eyo y'Enansana Donata Namulindwa maama ne taata bakyaliwo kyova olaba neeyagala ng'era abalabi ba Troners Media ssebo otugambye ebiwoobe mu mukwano ebiwoobe mu nsi y'omukwano ye programu yaffe bwe tugenda kubanga tutambulira awo nno tulabe mukulu Yusufu nzaani atudde n'omulangira olunaku luno olwaleero
tugenda kuba tutambulira gwe ebiwobe mu nsi y'omukwano okusinziira nga bw'olaba oba gwe kennyini olaba otya ebiwobe mu nsi y'omukwano muganda wange tebyali baddewo singa omuntu ono amanya tituli bantu tetuli malayika tetwali badde muntu yenna naye ono omuntu wamanya nti ono mulekera omutwalo namugulira akamotoka nze byonnaawe ensawo y'amaana njigula n'engiteekawo waba agenda ewa nnyina oba mukyala yayamba ku mwami n'okuweerera abaana n'ayagala afuuke ekintu ekirala ensonga ezo oba mutwe gwo onaatulaba naawe gwendi naawe oba eyingira mu bwongo obwo abantu kwefuula tingaze wendi mu byonna ayagala atule ne mu bwongo bwange ate nga nze nakulaba buki bukulu nakulaba bulabi abatulaba bonna abatono njagala mbuuzeeyo nga tetunnagenda wala ffenna abali wano oba gwe gwe ŋŋamba waliwo olunaku lwe wasirikiriramu ne maama wakyaliyo maama yawumula dda Allah musaasire tata naye waliwo olunaku ng'akyaliwo mwafunamu olusirika ne maama nimba kati ate oba ayo maama gwe ye yakuzaala n'akuyonsa ne mufunamu olusirika maama eyakuyonsa n'akumala emyezi 9 gyonna gye yabala naawe mu lubuto naye mwafunamu oluki olusirika naye ate nze gwolabye obukulu nyinza n'okuba nga kati nze ngenda myaka 6 nyinza n'okuba nga wenkulabye mu bukulu eno nfunye ebiwobe mu nsi y'omukwano nga kunze kwennyini nkulabye eno mu myaka 5 mu gye nnina kaakati bwe ntobedde n'emyaka 5 mu gye nnina bwe nkulabye tujjeko gali 2 agabategeera abefuula abategeera buli kimu kati awo tulyoke tugende mu gana 3 anamu oyingira 5 mu kati onfunye nkwata ng'ekyati kabannange ensi byowe mu nsi y'omukwano tetwali badde na biwoobe mu nsi ya mukwano mu bimpimpi okukaaba tekwandibadde kungi singa omuntu yeemanya n'amanya ne munne ze nno ondaba mu mujoozi guno waaligambye yeeseeka Uganda Cranes yakoze eki yasamba ejjo neegoba nange ndi muntu ate ndi muki munnayuganda awamu n'ekyo nze example zange zonna mu mukwano mupiira olaba ne mu lugendo okutambula mupiira gw'obadde okimanyi kankukyamyeko ku katono obadde okimanyi nti bw'oba otambula olugando lwonna lulimu loozi ng'omupiira ne mubaamu draw ng'era omupiira ne mubaamu wiini ng'omupiira w'otambula n'ojalaga nga ffe gye tuvudde gye tuva ne tutuuka kati tuwiininze olugendo tukoze eki tulufunyemu wiini ogwo si mupiira era w'ogwa draw n'ogwa ku accident n'otadda waka n'ogenda n'otatuuka gy'obadde olaga n'ogwa ne bakutwala mu ddwaliro eyo baki draw ate w'ofa ye lose abantu amaaso gano ntera n'okwekolerako nnyo ti amaaso gano buli kye galaba gakifunemu ekyokwebuulirira abantu tutambule n'amatu kye gawulidde tufunemu ekyokwebuulirira nakyo n'obufumbo oba omukwano muguteekemu ng'omupiira w'ogulaba oyinza okulaba nga waliifiri omuntu akubye omuntu endobo n'omanya nti liifiri ateekeddwa okufuuwa firimbi oba okufuuwa wiso wallahi liifiri n'akola ki bakuyita kuwewa eno mu Buganda liifiri n'awewa n'agamba mugende mu maaso abafumbo oba abaagala n'ababiri mwemanyiiza okuwowa ebiwoobe mu nsi y'omukwano bijja kukendeera tetuganye kubanga twefuna bukulu twefuna bukulu onguddeko bukulu temumanyi gye banzaala bw'ovudde Masaka obuuse Lwera nze nabuuka Bwayise nabuuka Kimumbaasa n'endyoka njije Kampala sekalinako ogambye nti maama ne taata weebali kyova weeyagala ennyo naye tetusiwulidde woogambidde nti maama n'abaana gye bali waka ate kati nina ate ninako n'abazzukulu nina jjaja Hatimu
n'abalala ndiko abazzukulu abaweranga 7 lwakuba abaana bange ab'obulenzi bakyantimaye nabo baali badde bataddewo baali badde bazadde naye nsaba nabo Allah abawe kuki oba ensonga eno gye tuliko yereese obuzibu anti n'abantu muggyemu ekigambo ekigamba nkyamala kwetegeka nkyetereeza kyalaba nja kutwala omukisa nkyetegereza wetegereza ki omanyi nti kati oliwo mu myaka egya 23 ogwa 24 n'obaawo mama abana gyali mama ntumiddeko gyali mwagala nnyo yebale kunjagala kubanga siri mwangu nawe toli mwangu toli malayika nja kuleeta etteeka mu mateeka ge oli mu kitabo kyaffe ekitukuvu Qur'an ng'esembese nkugambe nti Allah we yali agenda okutonda omuntu yenyumiza ku zimalayika n'azigamba audhu billahi minash shaitani rajim wa idh qala rabbuka lil malaikati Allah agamba ku zimalayika inni ja'ilu fil ardi khalifa ngenda okuteeka omusigire muno mu nsi yobadde okimanyi nti tuli basigire ekituzaaza ffe we tunaavaawo ebintu byaffe tubisigire babisigire nawe taata we yavaawo n'obisigira tusigira busigizi tusigira ngana n'agamba zimalayika inni ja'ilu fil ardi khalifa ngenda okutonda omusigire mu nsi malayika ne zimugamba atajalu fiha ogenda okuteeka omusigire mu nsi mayusidu fiha adde mu nsi okuwonoona oyisifuku ddima ayiwe n'omusaayi wanahanu nusabbihu nga tufe tuliwo tukutendereza ziriwo okutendereza tezirya tezinaba tezambala tezeebaka wadde okusoma tahiyatu oba onookitegeera naye zimugamba otonda omuntu adde mu nsi okutta abantu n'okubba Allah n'azigamba katonda waffe n'aziddamu malayika mundeke mutonda omusigire inni alam ma la ta'lamun nze mmanyi mwe bye mutakola ki bye mutamanyi katonda n'atuteeka mu nsi ffe be baffe aboonoonyi ate abataagala bannaffe batwonoone era oli waakusobya okugeza nja kuleeterayo ekizampo era njagala nnyo taata wange gyali haaji eyo akyaliwo naye ekawempe naye taata ku mulembe gwa Amini yaleeta entebe yaleeza nkyagijjukira navuga emmotoka n'agenda mu kikuubo okukola naye agenda okudda ng'entebe eyo ngisazeemu akasaala wabwe nti oba X ndabe ebiri muki naye ye yamanya nti omanyize first born yamanya nti omukulu ono yabadde ayagala kumanya ekiri munda yambuuza bubuuza ti Yusufu ki ekiri munda nemuga dadi mulimu ebipapula teyankubako era kyovulaba nina ebintu byenzijukira nemwagala nnyo nammwe abaagala n'ababiri oba ebiwobe mu nsi y'omukwano wadde oli akunyizizza atya beerako kokola ki kojjukira bannange ng'okugeza omuntu okuzaalamu obuzaazi omwana ekyo kinene ekyamekeru jjukira ekyo kyokka nze ekyo kitange taata wange agenda tiwakiri musajja ono wakiri yanzaalamu omwana omukyalo ono namuzaalamu omwana naye ate gwe gwozaalamu n'okwata omusekuzo n'ogumukuba ku mutwe n'okwata asidi n'omuyiira n'omwokyera mu nnyumba olw'okuba ng'alina kyakoze tubeeko bye tujjukira eri abantu baffe seeka mpulira okusinziira ku mbeera bwetambula nisebo tuka okulowooza nti okukaaba kungi mu mbeera z'omukwano abafumbo n'abatali bafumbo girlfriend abasajja beevuma abakazi beevuma abasajja mu mbeera eyo wadde weewaawo gugambye nti omuntu ajjukire bako kyojjukira ku munno omukyala wamuzaala mu mwana gamba nti nekyo kijjukire bw'obanga omusajja yakuzaala mu mwana n'omukyala gamba nti kale yanzaalamu omwana yakugulira kamotoka yakuweererako bingi muzino nakuweererako bijjukire olyose n'ogamba babijjukira nze ebintu ebyange mbijuliza nnyo eddiini yange mu ddiini yaffe era tunabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam alina kye yatugamba man la yashkuru nnasa omuntu yenna kasita teyeebaza abantu
la yashkurullah ne katonda tamwebaza omuntu yenna kasitabeerawo nga teyeebaza muntu bannanga omuntu kyabbeeyi akagamba ako kanyukuta mmeka abalala ebirala ebitutabangula olaba ngenda kuleeta example Mariam Tonyiga sister wange kubanga nsuubira ajja kubeera atulaba yampeereza ekkanzu ya Eid nenjirabanga nnungi naŋŋamba Mariam sister senga w'abaana bange naŋŋamba naye ddala baaba ne wamalawo ennaku 3 baaba wali ŋŋambe saasiimye ekkanzu baaba naye ddala n'osirika obusirisi akagamba ako mu bintu ebiwobe mu nsi y'omukwano bannange n'obutagambako munno thank you obadde olina mwebaza ku lunaku lwennyini ye yabadde ali ne lwagireese yambuza baaba ekkanzu wagirisiivinze awangalira bweru binakuweereza wabirabe naye n'akagambo weebale ne kakola ki ebyo nabyo mu nsi y'omukwano nsuubira tuyinza okugatta obwongo nakyo kyandibaayo omukazi n'omuleetera ebintu n'oteekaawo olaba n'obutantikkula okuleka nze nate mwana wattu saagala kuntikkula kubanga nze omanyi nikinemu yange bampita nnyama ya nvunyu nyama ya nvunyu yiyo yaki guno omubiri ogutoyagaza gwabiwuka oba obadde tokimanyi naye gwe beolabanga ebintu ebitono ebiwobe mu nsi y'omukwano gyolabanga ebitono ebiri mu mukwano byonna byakyana kito oli muwa kapeeke naye mu butuufu waki ebintu nga bwe byalitambudde omukyala alina okukwaniriza omwami ng'akomye ewaka wakuba nti ensi yakyuka nti n'abakyala bakola naye era mu buwangwa kyandibadde nti omukyala yasooka awaka wadde akola weebale nnyo weebalire ddala mami walina bannyoko nga basajja nga nze wendi omuki omusajja walina baki bannyoko nga basajja nga nze wendi omuki naye balina ensonga gye bali tebasobola kukola ki kukolera nojja nze njikole ki wadde onsinga ssente naye nina ensonga gye nkukolera gwe gy'otasobola bannyoko oba kojjawo gy'atasobola kukola ki ensonga eyo mpa ekitiibwa kubanga mbeera neyo neneeraliikirira ng'ate no munnange mpulira abo bennyini omuwa kojjawo oba mwannyina nomugamba nti munnayi malako naye omwezi gumu nga tasobola bannange enaku 3 oddayo ddi abaganda wanedde ekitanda bakifumbyanga baana bange oba basenga ababaana baffe oba basenga bange abawulira mwenna omuntu taba na kitiibwa nga talina muntu omuntu taba na kitiibwa nga talina muntu tolaba bannabyabufuzi kati nze nkugambye mmange era ombuuzizza omukyala si bwe guli waligambye alina maama we era nakati senga mbadde nzize kunoonya bululu sinzize wano ne maama nzija na maama w'abaana nembagamba naye okumanya nti nina obuvunaanyizibwa wuuno bwe buvunaanyizibwa obutandikibwa ate ne woolikolera emyaka 10 togenda gaggawala ng'oli omu gwe ssebo wooli bakuzaalawa wait bakuzaalawa ku kyalo ki Uganda yonna yammwe nze ewaffe Kawempe ewa Haji taata wange Haji Muhammad Kyabayenzi omulungi omulangira yanzaala naye oganye okuddamu ekibuuzo n'ombuza ne example gye mbadde njagala okuwa abantu envudde kati mu mutwe waliwo abagambye nti abantu bonna bagume mu buli ayina munne nti kitonde ekisajja nga kirina ekikazi kikkirize nti kyatomera kituufu ako kagambo kange buli mufumbo yenna ne buli ali mu mukwano yenna guma watomera naye gumira ekyo kyewakola ki nawe bakutomera wewe yakutomera nawe wange yantomera buli muntu yatomera naye gumira ekyo kyewakola ne woba omaze mu bufumbo emyaka ameka ne mukazi wo bino byagamba mukazi wange ono afumbye tugenda mu myaka 6
afumbye no tasibangako ku migugu yatomera oli amala mukulaga bwatyo nakugamba waliwo twacyankalanamu naye nakunyumiza twacyankalana ne mama gundi oyo gwolaba oyo tomulaba nasiba emigugu najija mu kisenge nagireeta mu ddiiro wagireeta mu ddiiro nange nenkozesa obwongo nekwatamu amasaati gange nempale n'amakanzu nengateeka ku sheedi yagisibanga ssaawa 4 ez'ekiro mbwagenda ndaba gije mu kisenge giri mu ddiiro nenjiteeka nange nenzijamu amasaati awo genajjamu amangungu nengazinga bannange ate tubeere n'obukodyo mu mukwano nenzinga amasaati gange bwenga nenzira ku seedi oluba nendude nga seebise nenkola bwe nti ku seedi neneebaka naye n'abeera mu ddiiro kati ziba ziwera 9-10 ez'ekiro najja naŋŋamba naawe vaawo wano mu mpewo empewo ejja kulwala yingira mu nnyumba alugezigezi kakati ebintu ebimu ebiri mu mukwano byakyana kito omwana w'omukuba embooko ate najja nga addukira eri taata omwana w'omunenyaako era najja nga ajja eri bantu ba Katonda tudde nnyo tubeere n'okukola ki n'obukodyo bungi buli omu akozesa obukodyo bungi owangale ne munno yeggwa ombuuza bino nabiri omanyi nti omukyala afumba ki omukyala afumba ki mmere oli ku mmere omukyala afumba myaka mukazi gwatulaba naawe atandise omukwano lwana oweze emyaka n'omuntu wo lwana oweze emyaka kubanga bebakubuuza baba babiwulira lwana oweze emyaka tuweze emyaka n'omuntu wo era mama wange nga wakyaliwo zino passport nga zikyafu ezo passport katunatuukawo lwana oweze emiki emyaka otya gwe naawe omukyala wo maze naye emyaka emeka afumbye emyaka ngemeka alinga myaka emeka naye nga yali agikutteko myaka nga 10 no nemya wali okyasoma nga ndaba toli waleero wali osoma sikulaba mu baleero oba walwawo buli emyaka egyo mukazi wo ogamba afumbye emyaka 10 kale kitungi naye yali akuteka emyaka nagisaanika mu ntamu naye buli agamba mukazi wange afumbye naye ayinza okudda mu banne n'agamba bannange mbabuulire Sandra nfumbidde omusajja wange omanyi nti ngenda mu myaka 25 wallahi nfumbye kati lwana mukazi gwatulaba lwana oweze emyaka n'omuntu yonookola ogwo gwokka okyaye musajja ofundikira onoonya muki musajja okyaye mukyala ateseetaleka nsimba wakati awo nja kukasimbawo akyawo ono naye ng'akyali wano wenyini tanaba kuvaawo ng'alina amupeperesa wa oyo woba okyalimu omuze gw'obutambuze obutambuze bubi n'eddiini yonna teryekkiriza butambuze naye naawe tuteekewoko kino musajja gwayenda ku bakazi b'abanno manya naawe gw'olina ewaka bamwendako ne mukyala gwe wennaanyumya ku musajja nti omusajja wange mwenzi manya naawe oli mwenzi teri muntu alina mukyala mwenzi nga ye si mwenzi teri musajja mukazi alina mukyala mukazi alina musajja mwenzi nga ye si mwenzi kizibu embwa ezaala ki n'omwenzi wafumbirwa muki kati bano beezadde ziba nkolya nazo bwetyo lwe luganda olutuufu lwenyinza okugamba naye nga bantu ba Katonda tugwere n'obugumiikiriza mu nsonga zonna bannanga abaana bano betuzaalaŋŋanamu ekiwobe mu nsi y'omukwano bano betuzaalaŋŋanamu omwana wa bbeeyi kandaba oli omuvubuka ali ku bifaananyi mugerezeeko mwana wange woba tonnawasa woba onoonya nga tonnanyonya byote ya muntu omwana omuwala mubuuze maama wo bali ne kitaawo naye nsonga nnene nsonga nkulu maama wo bakyali ne kitaawo at home aka kazungu nange akukonna kano gayo nkamanyaako kamuli charity begins at home ojja kunnyongera okukanyikiza nkanyweze kubanga eyo mu nsonga n'ensonga endala abantu gye bataliko nga tonnanoonya byute kirina amaaso kirina feesi empisa nkulu naye mu mpisa zino zinoonyeze ne mu masomero nyasi tafumba nyasi bafumba nze abaana bange babansabira mwesitu
ne sirabako ennyasi balina kuba nange seeronzalonzanga seeronza naye ng'ebyo byonna omunsonga endala z'obongatirako ng'omaze mu mpisa omwana muwala ono mubuuze wasoma mu primary kale primary yali muto mu secondary yasoma mu masomero ameka nakyo kimatalinga omwana asome esifo gendo gikola O level nga yakasoma mu masomero 8 either oyinza okuba ewaabwe baavu waba mugagga nga mpisa ki empisa tewali ne banazunga mulino ne bamuzza muliri ne bazunga mulino ne bamuzza mulino obanga omutwe gwali mukalu omutwe obanga gwali mukalu anti bakutema ne bakuzza mulino ne bakutema masomero no gakyatema gagatema jegali yamalera gateguya ne masomero business nkutemenga nsasule zange bawalula ngawe bawalula abana masomero nawe walula mukwano gwoyo nga watafuna malaika watomera enachowera bideye kimu edini nkulu aha fe mudini yaffe naganja juliza nnyo mu dini yange tonikehul mar'a ensonga eziwasisa omukyala ziri ensonga nnya jamaliha obulungi bwe wanasabiha n'ekika kye wamaaliha ne ssente ze naye abaana abato mwe mugenzeeyo nnyo erinnya sijja dikubuuza yinza okukulemesa abaana abato mulimye nnyo ku lwazi olw'amaali olwa ssente noddira kati erino wano jjinja n'okwata akakumbi n'olima n'oteekawo ekijanjalo kidda era omuntu waba yakafa babuuza alese ku mwana gwe ku lwazi kw'olima omanyi abaana abalenzi mpulira balaba nti abawala abo bayikiriza nnyo banoonya wano mu lufuutifuuti ke bayita basuga dadi n'abalenzi ne bagamba nti nedda naffe katunoonya bano naye olima ku kisuga dadi yandizaalamu oyo omwana omuto naye gwe omulenzi nimba nze kati ndi myaka 5 nfunaako emyaka 18 we mbassa ewadde ekitiibwa naye nabo buyinza okutwagala si kuyinza mubanoonyeza ddala naye nyinza okufunako 18 kale oba 25 kyali badde nze kati ekitono kale 25 3 naye omusajja naawe oba wekakkanyiza nnyo myaka 18 muzzukuluwo 18 si komera okugjako ng'akakutte akalepinze obwongo bwo buli wala nnyo noono akaana ako kayinza okuba kekesiba ku muzeeyi naye eyo tutuuseeyo ku lwa nsonga ziri emmeka nabbi ze yagamba olw'ekika ky'omuntu kye tumuwasa ava mu famire olw'obulungi bwe na olw'ekika kye naffe mu busiraamu nabbi n'atugamba ekyeddiini kiri kyogambye fazfaru bizaati diini tubawase olw'eddiini yaffe talbati yadaaka emikono gyaffe gireme okusaabaana yakozesa mikono gyaffe amakulu tuleme kufuna bantu bamize ffe mu busiraamu batugamba tunula nnyo bw'ogenda okuyiwa amazzi go agazaala bano benyamba abantu bakulu y'abaana bateno pulogulaamu ffe batugamba tunula nnyo bw'ogenda okuyiwa amazzi sp amazzi go agakola ki agazaala natugamba wasa omukyala ku lwa ddiini omukyala w'eddiini tatama buli kanaku ayongerako yagenze mu church yagenze mu muzikiti ne babako gibaka nayongerako enkwata gye bakwata naye obulungi bugwawo owasogwe sebo naku zino owaso wa nyasi nazaala boyi nasoke omwana omulenzi ayonka ojja kumbuza abayonkako bwayonka nyasi omwana omulenzi gwe tunuulira nakawere bambi era abakyala ffe mu ddiini yaffe ne batugaa wakuzaalira omwana mugulireyo olugoye ntikwegamba bw'ajjanga ina nyasi omwana omulenzi ayonka nali nebbere n'alisika era bambi bakyova olaba abaana abalenzi twagala nnyo bamaama nyasi neggwawo maama omulonka agenda okudda engulu ng'anaagenda kufuna lubuto lwakubiri naddaddawoko ate era n'ayongera ennume n'azaala ennume kati nina mukwano gwange gwe mmanyi waali awo alina ennume ze 5 za kumukumu ne maawo gwe mmanyi alina ennume ze 7 omukazi ali ati
mulungi gye bali kakati mu bintu bino byonna bannange twebazenga ku bannaffe tujja kwogera nakuno nakuli naye nga kyetunoonya kulongoosa biboobe mu nsi ya mukwano ekirala abantu baagalane nnyo n'okusaasirana obugumiikiriza gumiikiriza munno yali akutte akakadde n'akakuwa oba 10 naye kati zikoze eki zimuweddewo seeka bano abaana bammwe betuzaala nze taata hayira taata aliima bano abaana okuwulira buwulizi nti ali kawu obadde olina kawundo tusigazawo kavitiizi katunda ate ayinza okugumiikiriza n'amala okukalya bwe kiri abo anti bwemala katunda okatunze 7 akubuuza nze kati ezange ziruwa osooka musimba meka 2 nosingaze obutaano ate n'olekaleka kameeza ate obutaano amabanja agabaddewo mwena mwagalya busi mulimu n'agadde nga n'agage nagamba kakati omanyi wandikuteyo akakadde nene tugula ebintu ewaka bitwekoomisa ziweddewo agenda okulaba enkyango mugampayo 10 lwa booda ngagamba nono wano wakyabeereka waliyo kavuma perereza kavuma mwenna munansonyi wali erinnya erize mu puroguramu katonda simanyi lwaki lyansudde mu bwongo bakigumire kubanga erinnya yesi mwe tutambulira ogenda kulaba mama gundi bampeyo 2 leero eza bodaboda wakiri ntuka munnange sente ze wampa nange nalina ebizibu ebyange mama yali mulwadde zirina zigulamu emmere kakati no tambuza bigere awo tambulawo ate bwana wattu ayinza okukikola ne bukeera enkya Allah n'akola ki n'akuddiza ogenda kulaba nga atandika nenjagenda omukwano gwange yabadde ansuubiza ekasente ng'omanya nti kino bantu baffe abatuuliriza teri mbeera ya lubeerera oyinza okutwala obusente bwonna ogenda omusajja n'omuleka aba ayita mu kibuga akyasamba obucupa n'asanga mukwano gwe era neebaza bamaama abagumidde bakitaffe n'abatugumidde kubanga waliwo wodde ewaka abakazi abo Katonda lwaki yabatuwa bakutumalako nnaku kuwummula gamba abakyala nti balina okusabira nnyo abaami nga bagenze kukola kyakuwummula kyaffe ovudde gy'okolera nga biganye noddayo kuwummuza naye abamu temutuwummuza mututuuza ku paasi n'ogamba lwaki olaba abasajja sebo naayimiriramu nkugereze nyimiriremu kano kafuule n'essimu kangifuula akaveera olaba omusajja sizannya ludo naye ayinza okuddayo awaka ku sitenseni okweza ava wa Kampala n'adda we bazannyira ludo n'akaveera bw'ati mu nkwawa n'atandika tavaamu kigambo n'abeerawo bw'ati ng'ewaka waliyo paasi waliyo ebbwa lyakamwa bannange ebyowe mu nsi y'omukwano abantu baffe abantu bakeera ku makya ekyo kyakulekera kyekyo naye n'ayagala ako n'omunaana gwa kiro asange nga weebase oba 6 ate era mu buliri n'omutako n'omucunya singa osuzeeyo ye kinkoze bulungi naawe obimanyi babigamba kinkoze bulungi naawe obimanyi babikola ki babigamba ate n'ogutuuka kumwe bannaffe abanywa kantu abamu baali badde tebanywa namuki namwise toseka mwana wange nti ebbaala tezijjudde lwa kwagala naye zijjudde lwa bizibu ezo ebyebbaala gonsinga obimanya oba kituufu nti ebbaala ezo tezandibadde zijjula naye abantu abamu tebabeera mu kunywa munnange abeerawo mu mboozi ze kazigira zeeyongerako ne kali akazannyo kenkugambye kaludo tebakazannya abamu naye kyolerawo ng'omulaba omusajja kubanga nze nina ka restaurant bazannyirawo ludo mbiraba wallahi omusajja najja buli kawungeezi bamala kujjawo ntebe ffe tubala ebitabo bamala kujjawo ntebe n'akwata ekkubo emanye ewaka ali ku sigiri kakati munno yakuleeta bannanga abakyala tulina bannyinaffe abanyirira abalina sente
naye Katonda mwebe yatuwa mutuwonye gye tuva kati leero ntambudde omulimu gwange sebo ng'ogereko gwe nsinga okweyagalira mutayirira gw'oyinza okugamba nti ogwo nagwo mulimu era bagambe ne baba bakwagala okutayirira abakozi oba onjagala okutayiri enamba yange eri 0 7 0702 71 6889 yerieki jiddemu eri 7 noti 2 7 emu 6 8 8 9 omulimu ogwo gwe neeyagalira kati leero nakakolayo ku muntu omu naye ntambudde wonkubira kisinziira wompita ne weeba ntebe sebo nkugamba okumanya gwe neeyagaza ngenda ne 40 ne baba kuŋŋaanya nenkola ne oli nakuyita emitiyana ne bakuyita entebe n'obuza liziki bwetyo nenyinza okuva gye nvuddeyo yonna omusajja nomukazi naŋŋamba jangu emitiyana gwe gwenjagala gwe wakola ku mwana wange nga nkyabeera enansana wait kamalizeyo kano neŋŋenda emitiyana omukazi naŋŋa kale obwedda njogera naawe ku ssimu naye ssente bannange ze twategeeraganye teziriiwo ku nsi eyo gye mbaddemu ey'obulumi ate nkunoonyeza kye nnaakulekera ne banvumira ne ku mulimu n'abalala babavumira ku butipa babavumira ku babooda ababooda simwe basiru babavumira mu takisi abatakisi nze sisobola kufumbirwa babavumira mu bifo eby'enjawulo naye ate akomyewo awaka yali badde gwa mubudaabuda bannange muli ku kibudoobudo kyaffe nkomyewo eri byonna bigaanyi era ngenze ne wemba nduddeyo bambaddeko ewantu ewalala eyo gye mutera otulangira ate nga si bituufu program ebiwoobe mu nsi y'omukwano kwe tuli ne Seeka agambye nti omulimu gw'omukulu okutayirira oba wewe namwetaaze atayirira bulungi nnyo mukubireko ku 070 2 2 71 68 070 2 71 68 ojja kuba omufuna butereevu ona wooli kasita mubange enamba ewerako ajja nga abatayirira era saagala ogugaye eyo yeddeire yinkamu yange kigyenyiriza ze sirya looni ate n'akalooni ako abantu bano weewoza eri looni ate obusungu obumalira ku wa mukwano. Seeka obadde waliwo ogambidde nti abakyala waliwo batusomesa nga munze mu ddiini gye nsoma batuga abakyala basabire nnyo abaami baabwe naye munnaayo ensawo ndowooza bagikyusaamu yisinga emmotoka ekikuba ne nga nanti oli akuperereza bakyala mmwe mukimanyi nti awo awaka we muli we bakwagalira era oli wakunookubira essimu n'akutwala mu kalogi anywhere ne bamala wavaawo takutwala ku 10 abakutwala balinza kubanga obameka tewali kale katubaweyo 15 tebaliiwo ayinza okugamba nti batukwatidde mu loogi Regina mbadde nkwagala Sofia ddala ebyaddala mbadde nkwagala tubaweyo 15 tebaliiwo Seeka tubalabyenga olubugira ng'onaakwata eno sikumanyi tewali wadde omu ne 15 babangobezza tewali mbadde mbawaddeyo ako ka pasenti nobaba 2 tebaliiwo okujjako ababiri abayinza okuba nga baliiwo nga nzizemu emabega nti oluvannyuma nga kiwedde aga munnaye nze nakuleetera ebizibu naye nsonyiwa munnaye kwatayo ebiri gijjo ogira ofunako kyolyako abo ku babiri naye abasigadde ono bwakwata eno abakyala kino kye baba bongerako omukyala wonna wooli oli ku mulimu ogw'ebbeeyi kana akameza wadde mugamba nti naffe tukalyako naye gwe mulimu ogukusasuza labayo buno bwe buliri esente ebiseera ebisinga tuziteeka mu ddiiro oba ku mmeeza mu kisenge oba wonna we bakuteera oba okyali mu buliri gwe weebase katugeze oli mu buliri weebase oli ku buliri okyali na ku buliri musajja wattu anaabye azuukuse olw'okuba omanyi waateeka
oli mu buliri okyabukumenya nabye mumpe wagenze n'olingizayo na bulingiza ataddewo mmeka n'ova ne mu buliri leero bulijjo aleka ebiri aleseewo esatu ate na buli sente z'oleka awakazimala ogwo mulimu ogukusasuza n'oteeka mu bubiina bwammwe n'ogula poloti mulimu poloti tagimutegeeza kye bannyina zemba ekyo ndi mabega w'abakyala tutegeeza ng'omusajja wo polotiyo gitegeeza abeewammwe nnyoko gitegeeza abeewammwe kitaawo tinagulayo yakataka kubanga oyinza okufa neefiirayo abaana bwe baba bakulukulumu bagambe abaana abo bafuule mikwano gyo babeeko byobakola ki byobalaga ndeka nze ndi muzadde oŋŋamba mwana wange abaami abaana bange abakyala bakyayisa dda abaana abasajja ne babafuula bakwano baabwe kati bo kye basooka okukola awo woolaze nawe wakulu okusooka okuddira ne baddira ne bagamba nti ffe tuba bakyayisizza wabula mukole ki mwe muwulirize ffe kye tubagamba weebale nnyo so abakyala ekyo noba otakibagamba bo bakimanyi nti abaami batata bammwe bisirusiru tebina magezi tebituwa ssente wadde 10 n'ekyo kati tata nga yali yampa akataka eyo nakatunda nengula kano kapuloti nali mugamba nti zaali zakabeeza namagamba nti ate bwe mpulira ng'okimugambye nze naawe anti kakati awo okiraba nti ensi we teweetambula anti okiraba muto wange abasaata bano tebamanyi ggula mukwano ku baana omukyalo ono yayonso yabeera n'omwana mu lubuto emyezi 9 oba 7 oba mwaka oba myaka 2 kidipeninga katonda kyabasazeewo omukyalo oyo n'ayonsa omwana ono emyaka 2 oba osingawo oba okugitema naye ngaekitono kyalibadde ekyo n'abakyala mukimanyi family planning esingayo kuba ennungi bbeere omwana oyo yalibadde alwako nnyo ku bbeere kuno n'alwesaako naye mwe mubawugisaako buwunyisa mulwiseeko ku ki ye family planning esooka abasajja ku kyogambye obutatubbira ku byama bino omukyalo ono ye yalera omwana era kyova olaba baga mwana mubi avumaganya ki nnyina omwana ono lwalibadde mukolako omukwano olaba omanyi nti bataata ba leero tetukyaddisana ku baana gwe tewakayanirako kuno ne sowani za taata kwaliridde tewakayanako leero nze natuteze nteekeddwa zino naye bataata ba leero ani akyakayana mwana ki tulya n'okukomba ne tukomba nimba naffe twakayananga nga tugamba nze naweerezaayo ebintu nga tumanyi taata basajja mmwe nammwe abatulaba okugula omukwano ku baana tulekeko ku kamere ne baza taata wange oyo yatuteekanga mulandulo bamaama bajja wuulira naye kabawulire n'abannaffe bafunemu ekyokuyiga era haja alina kye yeebuuza abaana bange nga banjagala nga bampa taata watukolamu omulimu taata yatuteekanga mu mmotoka n'atutwala watutaiga n'atemesa empuute nnyingi n'ateekako emwogo ne basalirako ennyaanya n'agamba ate muddeeyo eka mwogere naye ng'alidde kati ewaka oba kitono oba kingi naye ng'ate n'ewaka yagigulanga naye era nga ku sowaani ya taata yo kimanyi nti omwana yamanyira taata we muddiza ne waali ensi y'emmere takkuta alinda kkuta eya taata we kino nga tunayongerako kigambo kirala abasajja mwenna mugende kuviddiza abaana bammwe kyembadde mwagaliza embazze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuuko.
Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambazi ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 7 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. City View Gardens Nansana Bujoko ekifo eky'omulembe omuntu wosaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne kekisi eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujoko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujoko. Twetaaze tukubire ku noti 784 27 22 36 oba noti 755 5 City View Gardens Nansana Bujoko. Gana bange mwenna kyembagamba nze mbagamba bwenti simanyi oba okukaaba abakazi bagamba abasajja be baleetse obuzibu abasajja bagamba abakazi be baleese obuzibu kakati kyesinga okuneewuunyisa kye kino kyogambye abaami abakyala badira abaana baabwe ne babakola ebyo byogambye ne babakola omwana oyo yennyini enkyagenda kola ki kufuna munne kati n'olyoka owulira embaga kakati abasajja mwenna nze ndaba mu bufunampola bwange ate nga sibwevuma kuba nze kyenneebaza Katonda seewola ekyo nkimwebaza alhamdulillah seewola abasajja mwenna okufuna n'omukwano gw'abaana bammwe awaka mubeere ne keya eri abaana. Lwaki maama ono yazaala n'ayonsa lwaki ate yagenda ku viddi? Bakazi bakuguze meka? Abakazi bakuguze meka? Baani? Abakazi banguze meka? Noonya mukwano. Abasajja twe mwankyawa mwegasse n'ennyammwe simanya bulinayo kitammwe omulala. Wali obiwuliddeko ebyo? Bagamba abasajja temukyalabirira abaana bammwe. Si ffenna. Nze njagala nkugambe kino seewaana omwana newe muzaala mulalu. Kankugambe ekisingayo kuba ekibi. Newe nkuzaala mulalu n'oŋŋamba nti oyo mwana wo. Abasajja ekyo mukimanye mufeeyo eri abaana abo kubanga ekituzaaza baana baffe tulabirira nga Katonda n'atazaala abaana baffe batulabirire nga amaanyi gatukoze eki. Nze zino esimu yino eyonoonese ngenda kuba simu omwana ampe. Abaana abagenze ku kyeyo nga badduka mu bufumbo bawa magezi. Abadduka mu bufumbo bagamba kapa neweekula nanyange emmese neweekula neweegejja ety eba yaki. Kati wadduka wano wadduse bufumbo ate bakubbira ku social media akalenzi akato koolabye kootalabanga nako okatandise n'okuwoomereza okawa ssente kagule ki poloti be bamu abakomawo wano ne beetuga nagamusa nakuweereza ssente mmeka n'agenda mu nnyumba endala nga kati wali n'agikuba ekifaananyi nagaa natandise n'ozimba ogenda okutuuka nga byonna tebikola ki bw'omugamba nti njije essimu n'agikola ki. Kye nagambye okusooka wakyawa musajja ate onoonya muki? Abamu babalina ne batuuka ku airport. N'okyawa omukazi ate onoonya ofundikira onoonya muki? Amukubye namugamba ntuuse ku airport nti nange wendi wano. Oli luddawa? Oli luddawa? N'agigirako ddala. Ofiira ki? Bwera nono tetewa abaana gwe omuntu yenna gwoli omuntu ne waakulya ssente ezigula ekyalo kw'owangaalira. Kati nze we Nansana kangezeni ne waakulya ssente ezigula Nansana yonna. Ng'omulinamu omwana okwo okimanyi kyo omanyi otyo oba oyo omwana olina Museveni? Omanyi kyo omwana oba olina Mayiga Katikkiro? Omanyi kyo oba omwana oyo olina Inginiya Magoggo? Omanyi kyo omwana oyo? Ng'onoonyamu olonda ate ngeze kwani nti olina Kapere. Ono abadde kitwagala bisinga Amoti omubalanguzi mukwano gwange oyo mutumiddeko
Amotyo mubalanguzi mukwano gwange naye wali onkoze ekibi. Amotyo yali andisize ennyama. Anti mukazi we maama wange mukazi we. Kati ngenzeyo okukyala nsanga Amotyo ali omwana azze taata kwata foko mama yaogana sekatolya abantu abatulina enkolagana nabo. Era nja kutwala omukisa guno okugamba ku bantu bano Laila Kalanzi Kachapizo. Ekisibo kino tonsibuludde. Leete ennaku zigenda. Laila Kachapizo mukwano gwange ate n'abo abaana obalaba. N'omulala nyizo mugamba n'omwewunya siba kalungi. Sirina kye nnaalabye. Bebo nkugambye ya Amotyo mubalanguzi siba kalungi. Tubamanyi mu bantu abagaba gwe kakati ogize okuba otunuulira siba kalungi. Bannange omuntu kyekiri kye nagamye nti omuntu ne waaba mulungi atya abaako akabi. Ate ne waaba mulungi ne waaba mubi atya abaako akalungi. Kati abantu bonna abasinga nga baga siba kalungi ennyambala. Aliko akalungi. Siba kalungi ye muntu gwoyinza ga kikaaye. Naga ate kikaaye eki baga kakana n'abeerako ogenda kola titi. Kasita ku simu tewambala bubi. Esimu yote kyekyo tufunemu ebyokwebulira kye nagambye nti amatu go kye gawulira funamu ekyokwebuulirira n'amaaso go kye galabye funamu ekyokwebuulirira nakyo. Laila Kalanzi w'omulaba oyo ate mute ankwata bannange buli muntu bannange tomulaba oyo naye tumufunemu ekyo. Kalanzi n'omusanga nze sitera musanga avuga bamuvuga buvuzi naye bamuvugira awo mu maaso. Kalanzi omanyi kyakola tekisoboka sekavaayo tetula mabega jangu otule wano mu maaso. Nange ne banvugako mu yalayira mu maaso. Gwolowooza ekyo basereebu mubeereyo n'abamanyi n'emikwano gyammwe mu bannaddiini. Kati olaba abo wembakoonyeeko era nabo waliwo awuliriza omulabi wa pulogulaamu yaffe ennungi nga afunyemu ekyokwebuulirira. Naga siba agaba n'awa munnaddiini Kachapizo lw'anaaba n'asibulula omuzikiti awe waffe wallahi juice tumunaaba. Omuceere tagula bino kitalo agula gwe bayita omuceere empeke walli gulina amannya mangi nawe oyinza okuba olina bw'oguyita ne tugulya ne tugwesiiga. Naye ate ku luno mbadde sinnamugamba lwakuba nsonyiwa mukwano. Akagambo kawulidde ako kansonyiwa mukwano. Nammwe abaagalana mubeere nako nze simulinako kyemwagaza. Naye ono boosi waleka alina kyakunenyezaako wayiteze ekanzu ya $340 miliyoni. Agambeko kyogamba nyizo gye kyanga ngenderedde ebeeranga laddu kyogamba nti accident zibeerawo. Ekyo kyazze tukiveeko senga lubadde lugoye lwo nga mbadde nkuyambako awaka waluguze $7,000 nendukuba paasi. Bannange twemanyiza obugambo obutonotono obwo ate musajja gwe towaana kuhaniwo. Akagambo akakakulu omukyala ayinza okwambala n'ayambala najja mu ndabirwamu w'oli okyali mu buliri bwesirikiriza olw'omukaaga ogenda bugenze oba olunaku lwo lwewalonda lw'owummulamu okyali neyeepepeta neyeekola gwona akola tomugambako aba yakafuluma bw'ati ogwa boda negumuga Mama Angela you are smart. Tebamututa ababoda gwatawaana weewuwo ababoda no bayitawo nakino era nja kiyisaawo oba obeesibako nga wagambye ku bali betwagambye gw'olinako babiri ate nze ŋŋamba bwe nti oba banzita ku kino ate munzita abakyala. Okusanga abakazi ensangi zino ku 10 atalinaayo wa boda ku 10 jako 15 atalinayo naawe olaba kubanga bannyinaffe abo baagala nnyo ebyenseko baagala nnyo ebyobwerere. Boda oli ludda nze jangu ontwaleko ku Kaleerwe transport eyo n'amala nti yamukola ki ate nno mwana wattu n'abafunyi
eyo nkyamyeyo naye mbadde nkyabagamba obugambo obutonotono sorry I love you n'abasajja mubigambo bye mubigamba abaana mubigamba eyo obukazi obuyaayi bwe mukwana eyo lwaki tobigamba ku mwana wo ono ali mu P7 ali mu P6 omuwobuwala muyita akagambo hani tekikali hani kabi mu dictionary mwe mwasoma nze ndi waluwalabu okayita omwana wo kiba kitegeeza ki naye ajja kusanga omusajja wali ali mu esitu abaana wo batibira amuga hani I love you gwagano kamugamba abasajja tusale amagezi tuzze abaana baffe vidi gwoba ogenda waliwo abasajja bamu nga bagenda ku vidi ku basajja 10 abagenda ku vidi ku 10 jaka 25 batono jaka 25 nange ndi mu 25 era bakyatolaba era percent nga bali batusinze ate lwaki babasinga omwana asinga kubeera n'ennyina ku ate nga mwatugambe percent ennene obeera na maama tokkirizanga lwaki omanyi ffe mu busiraamu maama tumwagala maama ali 70% 75% taata alina 25 ku 10 lwaki 25 gate bagatoolako gwolina bakuzaamu amazina nnyingi otya ogule bunnika obwa cotton omwana ali mu S4 obuleke nga bwa cotton bwa white bukola bwe butyo bugulidde dotawo negwa omusajja ate ozigula n'ozigaba yewala ate nebagati kino nno lwa kirowooza kyampadde nnyo zebe kyaleese nimba naye omwana wa lumya ne mubanne nze taata ngulira zinyiriranga munda wa fulasika tomanyi nanika mwana zateekeddwa kwambala tugule omukwano eri abaana baffe nabo tubaguleko omukwano nze omwana wange nze era banneekola ku masomero nga tuse naddala mu bibiina ebyo ebyawaggulu baba bali mu preps nga nzize mu ddirisa nga ntuuse nti ate taata zamwononye eki nzize kulaba mwana wange ali mu prep tasigala mu ddoomu wamanya nti taata wajjawokko masomero wadde galina amateeka naye gamanya omuzadde afaayo gakuleka naye ffe abazadde twalekera bamaama buli kimu sente gwozi muwadde maama kwagaggawalidde naye abaana bagamba taata wamwe talina kyampa nebawerera si abakola ki naye ne sente zoba ow'omukyalo olw'olumu zibawe nga abaana balaba n'omwana ono akule nze kyanjagaza obuwalimu abasajja baweereza abakyala sente basasule school n'omwana ono akule omwana wani abamu batuuka n'okugoba abaana anti ng'akyazizanyisa mukasako alinda afulume omwana bamugoba taata omwana amugamba nti ate n'abo musajja munnanga ate abo nabo babi maama omwana ono waffe bameka era agenda tugasa babiri tumulwaneko tuzimba future yo obulamu bwo bwaki bagadde nnyo sente abakyala bagadde nnyo ate nno bazaagale ate nno bazigaba baziwa buno busukubi busukulu boy bumikono myeru njakanoonya kasukubi bebaziwa nekamala omutira bufumbo ate nekagenda ewaawalala naye nga mu byonna abasajja tugule omukwano ku baana baffe nga tugugula ku bantu abakulu mbadde nkyakugereza nti nze nnyinza okugenda ku ssomero eri omwana ow'obuwala ne mugamba nti zaamu tiwangi taata bambi nze mbalera ndeera nga ngenze ku ssomero nzibe ku 75 eri eya maama njibbeko wakiri njibbeko 10 mpezameka alabika bakukosa nnyo kubanga engeri gy'ogizibiikiriza alabika ogiziba nnyo omwana nze kyova olaba nfaayo ku bakadde bange nakati wompitidde nina we mbadde nva okusoma edduwa ne bampa akaveera kalimu sukaali kalimu nga kali heve maama we mutuuseeko ne mugamba maama nkuweeko kaveera kaseeka kano okamanyi mubuuziza maama nkuweeko kinanga mpozi sukaali naye mbadde njija mu sukaali mumuwe neŋŋaba maama nena nija mukiro nga 2 mwongere nga naye maama akaveera kano nganze alhamdulillah konna katwale
nzijukira bye yankolera ne taata kye tunteekewo ebbanja buli weewa omwana oba owola buli weekolera omwana we ekirungi oba okola ki nkusaasidde gwawoza tojja kuzaala waliwo ku nsi ekinyuma ng'omwana waakiri ofanga obwavu ng'osula mu mwala ng'osula mu muki mwala naye ng'olina omwana ate mwenna abaana ab'obuwala abali kuno nammwe abazadde abalungi abampuliriza teweegattanga mu lukwe lw'okugyamu omwana we olubuto omwana we agenda kwekola atya agenda zikola afuneko enjoyi nga yiye eyo ku Ntebe Road afuneko enjoyi eyo ku Hoima Road afune eyo ku Bombo Road afune buli kirungi nga ssente waziyita zimukola ki zimuyitaba anoonya omwana atya ajjukire gwamugjamu olwa S4 bazadde bannange okusoma tekukoma nze era waaba wange nsaba Katonda aleme kintuusaako kino kyengenda okwegerezaako omwana owange ne walufuna nga wa P6 nsaba Katonda oleme kintuusaako amuzaale ettooke tolyengera wooli ettooke tolyengera ettooke tolyengera teryengera era yagenda oddumufunyisa n'oyo gwamuzaddemu oba mulalu yoyo Katonda gwe yamuwandikako gwe wawandiikawo maama wo okubeera nga ye maama wo era wawandiikawo taata wo okubeera nga ye taata wo yoyo amuzaale bulungi akulekere mukulu munno adde muki musomero akole ki asome naye abazadde yensobi nayo tugikola kumukutu kwetuli neseeka naye Makona nkutumiddeko ogamba oti naye Makona bagenda kukuba rumu Makona introduction ne Makona ina introduction bana agera nayonoonera ddala omuntu nalyoka mubuuza lwaki oli muyayi Makona lwaki ofera abantu oba kuferako naye nkutumiddeko gwe mulimu omuka oguva awatali muliro nkutumiddeko gwe mulimu weebale nnyo weebale ddala byonna byokola kyakabi oba oli awo nti ekyo kyennyini ye karakita yo gy'olina okuyitiramu programu yaffe bwetyo weetambula tulina okufunamu ebyo tuyiga omulabi laba ate ofunemu kyoyiga bw'obanga obadde nga olaba ng'ekintu okivuga mu mbeera eno ng'ate si kituufu ng'olaba kirina ky'oyizeemu tambula n'ekyo okukaaba kususse mu mukwano mu nsi y'omukwano biwoobe abantu biwoobe bakaaba abantu beefunye leero owiiki ejja bagenze mu kyaki babagasse ewiiki eddako nga bano nga baawukanye Sofi nkutumiddeko oli obufumbo bwannako 2 obulaba nga bwe bunyuma naye nga ebyo byonna kiki kubanga oba oli awo mu bulamu ddiini temwetowetegereza munno okupapa kususse n'ekibireese byanfuna oba oli awo omuntu agamba nti obwe n'omulwisa mwana mbajja kumukujjako kumbe ogenda gwa mumbi enjogera gyogere fe batuzaala Kampala kati waliwo ogamba nawo ne wawuliriza wa yenna aliko atulaba ne wabyamyaka 7 omugamba ekiddo n'atakimanya kati ajja gwa mumbi totya nti seeka akaasa tolaba naawe akaasa okamanye ak'omutwalo bakayita batya waliwo omuntu gwe nagamba ne mugamba munnange embeera eriwo nzibuzibu naye bajjajja wange bonna baafa baggwawo naye mbadde nina jjajja kange kamu kentambudde naye nambuuza kabizike kajjajjaako kabizike oba kabyebiri ebiri kabizike oba kabinyaanya kabizike oba kabinyaanya Uganda oba Kampala kanakebiri ke bayita ebinyaanya so mu mbeera eyo naawe nkutumiddeko weetegedde nti oli oti eyo bitambula bitya naye nga tunatera okuwunzika programu yaffe seeka njagala owunzike ng'owa abaana abalemereddwa okufumba
abakyala balemereddwa okufumba ng'okyataddewo wakati katono wano abalemereddwa mwenna n'abaana abasoma moto yange ntera nnyo mbagamba yeggwe kankubuuze maama waffe agasajja omumanyi maama w'abasajja bonna abaana mwenna n'abakyala kino mu kiyiki maama w'abasajja bamuyita kulabako ogwaffe gwakubikula ebyo bigoye byammwe ne tubalaba olumala okulaba pu obadde omumanyi maama w'abasajja naawe nga kwoli kulabako ogamba nkuswazeewo oli gwotumidako weetegedde naye akimanye waateetereza oyinza okulabako obulabi maama w'abasajja kola ki kulabako okakasizza kuba byolabyo obikoze eki nti abakyala mwenna naddala bakadaama banyinange muli mutya nti abakyala bangi bavudde mu bufumbo okabawuza bwavu bungi biki ate ne bagenda bakola ekyobusiru muganda wange oba kyabugezi bwona osalawo oba kyabusiru oba kyabugezi atunda ttaka alinnya ennyonyi agendewa ate olumala ozikolere ate n'atandika okunoonya ki ezigula ettaka simanya oba kyabugezi oba kyabusiru anti kyekireera kyewagambye naye era bw'akomawo ng'amaze eggula ettaka ng'agamba kanoonya musajja afuwa mpasa ate gwe wakyawa yali muki ogenda walina omusajja wo gw'omanyidde akuwa entono ogenda okugwa mu lunnabe lw'ekintu akwenda okubba obubbi naddala omusajja ng'omulinamu omwana mbwe abakyala abasajja bwe mufuna abaami abakyala nga balina naddala nga alina akapolotika wala alimu nawo akayumba nti ofuba nnyo akatunde sinze nze katonda wange ye mujulizi toli musajja ndi musajja ndi mu basajja bali kale 25 nze mwengwa nze nina katonda wange kino wemba nembye nga nasiibye nina ne ssente gye nali nkutte nenjiwa omukyala n'agenda agula awantu poloti naguno gwaka simubuuzanga kalagaano nze tubeereko ebintu byetweresa naye oba ne waali nkyawa n'atambula aligamba ekisajja ekyo kyekiri kye nagambye mu kutandika baako kyojjukira walina lwewalwaza maamawo omusajja wo naati nga n'oba nazaala n'abusuula wali oba omuwa mukadde wa musajja tabeera nazaala ako kabadde kampabyemu n'asitula nnyoko n'ayiwawo omubiri ku maamawo era naye mu bizibu by'abaakugamba ayinza okugamba liita bansonyiwe lyerinnya erizze liita jjukira mami emyaka 2 ng'alwalidde wange kisajja wattu nekifukamira ne wansi liita waalikomyewo tujjukireyo obutonotono tetujjukira binene nga nange wenzijjukidde kiri ekya kitange kyenagale nasala entebe empya yagireeta ggulu olimu olunaku olwalibadde olwokubiri okujja ogitulamu yasanga ngisasi omanyi be bayita ba x obamanyi be bantu nga kati tubadde twawukana gwe nga nkwagala gwe Hamida nga nze Ali ne tweta kati bano ba x oba wa magezi kikubanga waliwo ba x betulabye nga x onali kasese katoli ali naye nga ku bombi ate kukyali kayo akyayagala naye bwe baddamu ne besinkana ate ne batandikirawo oba amagezi kyawo x naye ebyomukwano nagambye lubereberye ebyomukwano byakyana kito biringa byabufuzi ate ebyokyayo omukwano gubale ku baana bato nyenkuwa n'example nti notandetera ewadde ka sweet naye nga gwe tolina 10 kigula sweet kati be x bano mwesanze ate ne mweddamu pozi nga n'obulwadde engeri gye bwajja mwesanze mwezzeemu muddeeyo mwekebeze osuubira kiki ekiyinza okubabeezaawo ekyabaawula luli ekiyinza okubabeezaawo kubanga enkonga emala kukuba n'obuuka kati wayinza okubaawo yaga Joanita wange ono Sofia wange nali nsudde nga mbonyebonye nono neyekolona Johni wange ono nali nsudde bankudde mu panchi baziyita panchi sajja bankubye ebikonde wansawo ne Kampala yenna kawagala mujjawo bamukyuse bamudde gayaza nagamba byenda byemikoze eki bagala musengula nagamba kanzirira omuki omuntu wange kati buli omu aba nakyalina ku mutima kyekyo ekituddinganya nabe x kati nga nkugambye wange
nenkuwa sente eteri miliyoni emu nogenda nogigula kati tuzzeemu twesisinkanya nze kyo wetuba tunyuma nyinza kireka jagala omalirize ng'owa amagezi buli yena alina okukaaba okuyitirivu mu mukwano alina okukaaba okuyitirivu mu mukwano era kyekigambo kye natandise nakyo twefuna bwefunyi era muto wange nakugambye ti maama gwe lwakuba oba yafa naye waliwo okimanyi era wakigambye n'abalabi bakiwaako obujulizi mulinawe mwafunamu obutakkanya naani naye olaba ofuna obutakkanya naani ne maama naye ate ono gyowanita gwolabye obukulu bano bannalujja b'obukulu boolabye abaliga omulabye bukulu aze bukulu nga birevu nalujja nkutumiddeko wonawo naye abeerako ng'atulaba omulinayo bwebale kutumira insha allah kyekyo nti beerako nebyojjukira beerako ensolo eno yeterimuka abuntu emalane olaba n'endiga etomera mukama waayinza obutamutomera agitwala kuki n'ente twetoowazeemuko naddala naffe abasajja mu nsonyiwo musajja womanya nti ono omukyala akusinga ku ssente nze bannaye nenkufuna mwonsinga ku ssente nga byenjagala mbifuna onyambaku ka school fees wallahi mu nnyumba yange onooyingirayo ngambukunya obutono ngambukuddeko obutini ndi mu kisenge wali mbukunya anti abana abooze nene bajja kujja wabweru obwo butono akaddugaza kenjoza tumanye ofarwa kuba kenya sirina andabirira tumanye buli muntu amanye mukama we oyinza okuba oli musajja gwe wasajja wala osoma tahiyatu oba yogimanyi osoma kale omanyi nnyo okuyita emmotoka maama ogenda oziyita naye ate mu nsawo nga watono ng'ate omuntu oli akola ki oyo yeseeka beera nga weeguya omuntu wo bannange tweguyaŋŋane naddala ng'oli akusingako bajja kutwalako omugagga Yusufu Muhammad Nakibinge nyama yamulangira naye nga bwe tunaakomawo baselebu mwenna abasobola okuba nga musobola kubeera mu bantu mu community nga temweraga mubeera nga mumanyi nti mwenna muli bantu mwebale nnyo Kalanzi nkwebaza nnyo nange nkutegeera Moti kyewali okoze kibi naye kimanyi wennenya mukwano gwange nawe nkutumiddeko liri pazo komi okuyomba komera liri pazo ayomba naye nga nkutumiddeko ne Shiba Kalungi bambi kanyabo webale nnyo webalire ddala tubaagala nnyo programu yaffe tetujja kusuuka wano olwaleero tweyanzege onaba otumirako abentumirako mwenna abandabye bonna abatulaba mama w'abaana I love you beere bulungi webale kunjagala